Eddogo eriri mu music industry linyooka bunyoosi. Kino kizze kikakasibwa abayimbi ab'enjawulo ssaako n'abantu ab'enjawulo abali mu industry eno. Kino nno tekiri wano wokka wabula okwetooloola ensi yonna. Olw'okuba nti kizibu nnyo kya kukola oluyimba ne lukuba neefuuka hit. Kino kigambibwa okuba nga kyekireetera abayimbi ab'enjawulo okufuna amaanyi ag'enjawulo ge bakozesa okusobola okufulumya ennyimba ezituula mu mitima gy'abantu ne bazikkiriza olwo ne zifuuka hits. Wabula waliwo abantu abamu ate nga bo bawandiisi nga singa aba akutte ku luyimba ekyamazima lufuuka bufuusi hit. Naye kino nakyo kigambibwa nti tekijja kyokka era abantu bangi abawuliza ennyimba zino eziba zikoleddwa abantu ekika bwe kiti kigambibwa okuba nga ennyimba zino zibaleetera okuyingiza amaanyi ag'enjawulo ge baba tebategeera nabo oluusi agoonoona obulamu bwabwe oba oluusi okubakolera bye beetaaga. Mu eno vidiyo ensonga enkulu tugenda kutunako ono mwami ayitibwa Max Martin era ng'ono muwandiisi wa nnyimba w'amaanyi nga almost buli muyimbi ow'amaanyi ali ku ddaala ly'ensi yonna amuwandiikidde oluyimba era ng'omusajja ono buli luyimba lw'awandiise ennyimba zonna ezisinga zifuuka mega hits era nga waliwo ekiseera ekyatuuka nga ku nnyimba 10 ezisinga mu nsi nga kyenkana ezisinga yaziwandiise. Omwami ono awandiikidde abayimbi ab'enjawulo okuli Taylor Swift, Ariana Grande, Britney Spears, Kendrick Lamar, Benny Blanco, The Weeknd, Katy Perry, Lady Gaga, Justin Bieber, Selena Gomez, Ed Sheeran, Lisa, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Shakira, Justin Timberlake, Adele, Pitbull, Sia, list yo mpanvu. Kyoba omanya nga nkugambye omusajja ono almost buli muyimbi ow'amaanyi amuwandiikiddeko oluyimba oba ennyimba era nga bulimba lwakwatako nga nkugambye efuuka mega hit. Oyinza okwebuuza lwaki mwene embeera ndeesoona omwami ono okusinziira ku kwogera kwe agamba nti ye bw'aba awandiika ennyimba oluyimba lwereeta lukka tabeerawo bw'ataatuula alowooza ennyo. Biiti y'oluyimba buli kimu kyonna nga bwe kinaaba kitambudde mu luyimba kijja direct butereevu gy'ali n'awandiika oluyimba nga buli kimu akiwulira mu mutwe gwe. Ekirala ky'alina nti wakuwandiikira oluyimba alina okubeerawo ng'olukola yalina okulagira engeri gy'olina okuyimbamu ebigambo ebyo mirundi emeka ekigambo gy'olina okukiyimba mu luyimba era otya buli kimu kyonna oluyimba lufuluma nga bwe yaluwulira ng'aluwandiika. Era kino kyekiviirako okugamba nti omusajja ono watanga alina amaanyi ag'enjawulo g'akozesa okusobola okuwandiika ennyimba mu ngeri eno nga waliwo emyoyo giba gyetaaga okuwamba emyoyo gy'abantu nga giyitira mu basajja nga bano okusobola okuyingira mu bantu. Ensonga lwaki kigambibwa nti abantu abasinga naddala nnyo abamala gawuliza buli kika kya music osanga nga balina emyoyo egy'enjawulo egibafugiramu okuyitamu ezo ennyimba ze babawuliriza. Omusajja ono ennyimba zazaawandiika era ng'ozimanyi bulungi sijja zikuwamu eno vidiyo wabula bwe naaba nsobodde nja kukolewo vidiyo endala nga nkuzannyira luyimba lumu ku lumu era ojja kwewuunya nnyo n'okwongera okutyona omusajja. Gwayagala akalanga kayita bakasitoma abo ku bizinesi yo ojja kunsindikira WhatsApp message kw'enamba yange eri mu bayo.